Omuntu bwakwesonyiwanga omwesonyiwanga naddala nga talina kye yali akoze. Fatuma Nakimuli ntegeeza muwala wange. Ebifaananyi bye wansindikira byonna nabifuna bulungi. Sandikuzeemu kuba oli mwana muto naye ate lwa nsonga oli musiru. Siyomba n'abaana bato ate siyomba n'abantu basiru. Naye ekyengeri nti ndisengaawo ate ndisengawo abangi. Njagadde enveeyo mbuulirire ku lw'ekikolwa kye wakola y'ensonga lwaki ngenda kubanga mbyogera. Ogenda kumpuliriza bulungi ng'ennaku z'omwezi 31 July 2024. Sandi kyogeddeko wabula wabisindikira mu kaseera akaali akazibu. Wasindika ebyasooka n'osindika ebyakiika n'ensindika kati ate maama wange lwe yafa n'osindikira bingi nnyo oba alyogezako ku munzijukiza y'ensonga lwaki nzize. Ebisingako awo byonna ogenda kubanga obifuna mu puroguramu yaffe ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'omusanvu ku ssaawa 5 ez'okumakya ku Queen Mother Productions UK. Ndowooza alyogezako kunzijukiza maama wange lwe yafa ate ng'okufa kwe kwava ku mmwe. Y'ensonga lwaki nzize wano nsobole okukakasa nti nabifuna era ensonga ezo zonna ogenda kubanga ozimanya wali eyo. Omuntu gw'ofuba okundaga ennyo nti omunsindikira alwana kulaba nti musonyiwa. Byonna mugenda biraba ng'ennaku z'omwezi 31 July ku ssaawa 5 ku Queen Mother Productions. Siyomba n'abaana bato, siyomba na muntu musiru. Naye engeri gyendi nti ndisenga w'abangi y'ensonga lwaki nsazeewo nzije mbeeko byenjogera mbeeko byempabula oyongere okuba nti ofuna ku magezi agategeera nga omuntu. Njagala nnyo kwolonga ennaku z'omwezi 31 July. Fatuma beera omu ku abo abasinze okulindirira puroguramu eno. Wekkanya bulungi ensonga ze ngenda okubanga njogerako. Obadde oyagala okummanyisa nti obirina, so tugenda kubisharingako n'abalala nabo basobole okulaba kyobadde oyagala ntuukirize era ngenda kikola kambirage. Seeka muto kutumiddeko munnindirire. Yenze Queen Mother wammwe nkomyewo nate olunaku olwaleero. Nkimanyi obadde olindiridde puroguramu eno neesimye okuba nti obadde ogirindiridde nga basuubiza ng'ennaku z'omwezi 31 ngenda kubanga nsabuukulula tugiyite tutya tugiyite season 2. Bangi mubaddeeyo nga mumbuuza munkubira Queen Mother ki ekigenda mu maaso, Queen Mother ki ekiriwo, ng'ebintu ebimu nabimma amazzi. Nga nabimma amazzi naye olw'embeera ebaddewo ngambye kanveeyo nzije njogere nsonga ki egenda kubanga enjogeza. Njagadde abaana abaddala abawala abato n'abantu abakulu eri abamanyiira nga omwana oyo ndowooza bagezezaako okumanyiira nzize kubuulirira mu puroguramu eno ey'olunaku olwaleero. Yenze Maishara mu Queen Mother, mami w'abalungi, second last born wa maama, senga w'abangi, kwe najja erinnya eryo lujegere. Ningatandika sheno eri ayinza okugamba ate maayi lwaki azzeemu ate nayogera ku bintu ebyo. Mukwano gwange obanga gwe sheno obulya nga toyagala giraba nkusaba koma wano kubanga nina okujoogerako nabagamba okwogera ku kintu eyo therapy yekimu ku bintu ebyetera omuntu okubanga owewuka omutima otereera omutima oba okulaba nti ekyalibadde kikutwala ennyinnyi wala okulowoozaako enyamba bafiire n'embuliri okyogeddeko kibeera kivuddewo. Sizze mu busongo, sizze mu bubi, sizze mu mukola ki kyonna ky'osobola okulowoozaako wabula nzize okusomesa nga bwe nabagamba nti sevaasi otaasa myoyo gy'abantu. Y'ensonga lwaki nzize gwagirayo puroguramu eno olunaku olwaleero. Njagala okompeyalinga ebintu bino oba osengejja ebintu bino nkusabuddeyo olabe show ezasooka ezikwatagana ddala ku muwala ono Nakimuli Fatuma nekyo kye yakola n'okuba nti ase okuba nti azizaamu okuba nti njogera ku nsonga eno. Puroguramu yange eno y'olunaku olwaleero sigenda kubanga njirimu nzekka. Nsazeewo nti ngenda kuba nfuna omuntu gwe njogerako naye mwali mulabyeko era yali ankyazizaako ne ku channel ye eya Kimbowa Updates naye nga
tugenda kubanga tutematema ensonga zino naawe wali sobola kuba nti okola ki ositegeera bulungi nnyo ngambye abulira nti toyagala eri asobola okugamba oba n'oyogera mu ngeri gy'oba oyagadde nsaba buli amanyi kuba ye abagenda olaba sheno bankubire abagenda okuwandiika message naye mbadde nsaba ongamba nti mayi toyogera ku bintu ebyo oba biveeko tokola bwoti sooka weekube mu mutima nti omwaka guno kasookedde nga gutandika ne guli ogwaggwanga ebintu bino bweru tugenda mu myaka 2 Queen Mother nali mukubiddeko kasimu ne mugambako nti kale oba oli otya mwasiibye mutya abaana bali batya oba ekikopo ky'amata kino gwali oli okugamba nti yali badde tabyogerako wosengejjemu ne oba onsanze oba oli wa Luganda oba oli mukwano gwange oba gwatamanyi ng'ogenda kulaba sheno soko gambe gwe ngamba nti tokola kino muyambiddewa mu kaseera kano kabaddemu juke nabagambye emikono gye nasigaza be bantu abebadde nabo emyaka gino 2 kati omutunga Jackie kikyoncho olina bwankubira essimu nangamba Queen Mother tutwabe tukola bwe nsobola okuwuliriza kuba omukyala simumanyi tamanyi wabula yendaba ku social media naye ate y'omu ku bantu abagambye nti Queen Mother school fees z'abaana ziizo munnaye kabasome pocket money w'abaana wuuyo oyo wakubira ku ssimu nagamba kino kyali baddewo ekiti osooka n'okituna mukono ogamba anakyagambye kuba abaddewoko so buli yeetegese okunkubira essimu sooka weetunulemu ogambe mugamba ku kino ensonga bweti naye muyambiddewa mu kaseera kano akatono kabaddewo ng'aguluba n'ebintu ebyo tekibadde kintu kyangu nnyo olw'ensonga nti BMCM bibadde bingi nga bwe nabagamba sandyogedde ku sheno naye ngenda kugyogerako ne byonna ngenda kuba nga mbirambulula nga ntuuse okuba n'omuntu gwendi naye nga bwe nkugambye programu eno njagadde tunyumyemu nga wetuwabula ndi ne Kimbowa tugenda kuba nga tutandika sheno mu butongole nesimye okusinkana Kimbowa ndi musanyufu webale kuddamu kunkyazaako oba kunkyaza oba kuddamu kale kyonna kye tukoze neesiimye okuddamu okubeerako naawe eri abatugoberera ku mikutu gyombiriri ogwa Kimbowa Prits n'omukutu ogwa Sevasol tubalamusizza era tubabuuzizzaako mwebale nnyo gye muwekolera abali munda mu ggwanga n'abali ebweru waalyo nga mutufollowinga thank you so much we appreciate mwebale ddala amaaya abadde annyonnyola ebintu stories zino twazikolako nnyo twabikolako nnyo abadde batufollowing emyaka egiyise mwaka gumu kitundu 2 n'emyezi egigezeeko emabega awo twakola ku story eno kyotabagambye maybe kubanga oluusi tufuna abantu abatugoberera abapya ne baba nga tebategedde kuba ogambye omuwala oyogedde ku Nakimuli Fatuma n'okireka katoli ayinza obutategeera Nakimuli Fatuma ne Mayi bikwatagana bitya story engikomezaawo nkakidde okugizza sesandi gikomezaawo katoli natakufuna bulungi ekifaananyi kya sheno gobanga weerabidde oba watufollowingako naye nga obadde bikuvudde ku maaso naawe omupya nga obadde tobiwulirangako omuwala Nakimuli Fatuma gwe twogenda okwogerako olunaku olwaleero mu programu eno muwala wa Mayi mu Luganda olwaffe abamu amwita Senga mwana wa mwanyina we omwami azaalibwa ne Mayi yamuzaala kati gwali ewa mutegedde omuntu akwita Senga oba gwayita Senga kemboozi bweto weetambula omuwala yakulira mu maka ga Mayi ono amukulira mu maka ga Mayi nga mufumbo ayinamu omwami n'abaana okay yabeeranga ewa Sengaawe nga nammwe mukyalirewo abasenga abamwe ku nsonga nyingi kuwumulabako kati ebyemabega byonna sijja bigendamu naye ewasembera ddala ewaleeta embeera eno yonna yonna kwe kuba nti omuwala yamala neyeddiza bba wa Mayi yeddiza bba wa Sengaawe akiraba oyinza okugamba tekirina buzibu kubanga abakyalidde abafumbanga ne basenga abaabwe oba abawala bafumbiranga ne basenga abaabwe naye bafumbiranga ne basenga abaabwe mu mbeera nti basooka nkukkaanya either omukyalo ne yalebwanga okuzaala mu bufumbo obwo
n'agamba bbawe kyoleeta omukyalo omulala kange ndeete mwana mwanyinaze tufumbe naye. Kaakale ali kino si bwe kyali. Kino ye omuwala yatandikanga okukuta n'omwami okakananga beewasizza, okakananga amaka g'amaayi gasasise, kakananga mama yafunye pressure nga afudde Mungu amujjuludde, bintu bingi ebizeebeera awo wonna wonna. So yesho bweto wetambula kati watagira bwe tukusiigira ekifaananyi ekyo naye ku mikutu gyaffe okebere ojja kutegeera zonna sho gye zaava ekintu kino kyava okutuuka olunaku olwaleero. Webale nnyo Kimbo wakulambulira abantu kuba n'ebintu bye mbasaagala kuddamu nnyo naye however tulina okuzza omuntu okusobola okutegeera ennyo. Oyogedde ku kyamamange okufa era y'ensonga lwaki nagamba omwana oyo yasindikira ebifaananyi bino bannange ekinkomezza olunaku olwaleero. Infact olunaku olwaleero Fatuma muwadde erinnya eppya Kikolimo gw'omuwadde nze sengaawe yenna Kimuli Fatuma Kikolimo era nditongoza nana mu family kati buli anabanga abuuza matu nayo bannakimuli bangi Fatuma bangi Fatuma tugamba Fatuma Kikolimo. So ye NFK nsobanura ndi musalirako NFK Nakimuli Fatuma Kikolimo. Samukola naye samukulumirako however wali wamulega de wakolima naye nno zawala we nanyiiga ennyo nnyo nekaaba nakaaba lwe yansooka okunsindikira ebifaananyi abamaze okwera confused eno sho mbasaba mugyetegereze bulungi. Omuntu ayinza okugamba ye ate senga yo sho yagikolako dda nga Fatuma amusindikidde ebifaananyi. Mukwano gwange ebifaananyi byasooka yansindikira by'omwana we yali azadde olunaku olwo nakaaba ennyo neŋŋamba n'ekigambo kale simanyi kyansemattuka ng'azadde omwana eyasooka jjukira omwana oyo yafa. Mayi tugende mpola. Omuwala ono mu bufumbo bw'omwami oyo yafunayo yakazaala abaana meka okuva bafumirwa paka kakati kati azadde omwana owokubiri era byebifaananyi bye yansindikidde bindeese ate sande byogeddeko lwa nsonga nti yabisindika olunaku maama wange lwe yafa ng'akusindikira ebyo kiringa ekinzijukiza kiri bwe kiti kati otutandika sho. Ebintu bino yabitandika mwezi Fatuma yazaala omwana yasooka n'afa kyamalayo 7 hours oyo sho wagikolako olwajja nga maama amaze in fact bafiira mu mwezi gwe gumu ne maama omwana we yasooka ogw'omukaaga omwana we yafa wiiki eyasooka maama n'afa wiiki eyaddako. Kati abazze balaba promo era mbadde mbagamba nga te bye mukola nga mwe mwaviirako maama wange okufa because olwamanya ebintu bino maama wange pressure n'emukuba n'afuna stroke n'afa but ng'azadde Fatuma damu nazala omwana yafiirwa omwana mu gw'omukaaga fe abakyala mutu ofiirwa oddamu mangu okufuna olubuto omwezi ogwokusatu mu mwezi gw'omusanvu yaddamu yafuna mangu olubuto kati omwezi gwokusatu omwaka guno yazaala omwana omulala azaala omwana kati olw'okunyumiza story abali kati tugifollowing azaala omwana mu mwezi gwokusatu ennaku z'omwezi alinga 17 March mmanya ate nabo balina okutegeera ennyo manyi no show ejja kuba buzaabuzaamu naate ngwe era tegeera nnyo yes ogitegeera era ntwala omukisa guno okugamba abafamire ye abaana abo nnyina bazaala nabo ebimu bayinza okulwawo bitegeera ne bajja kubitegeera yes fat ng'afunye olubuto seeka mutonzi jja ng'afunye olubuto nalumanya lwa weeks 2 naye nalumanya ntya tukireke atuuka ozaala omwana yamuzaala ennaku zomwe zaali 17 March zaali saawa simanyi nga 8 olubuto omwana amuzaalira waka mala omuzaalira ewaka lwajja buzi ebintu bya Katonda nti buli omu Katonda alina engeri gyamukoleramu ebintu bye bangi bazaala nga anti omanye ekyaliwa buseere paka kati naloga omwana n'azaala nga takoze eki nga tannatuuka yali abulako weeks 2 kati olufa abazaala ab'emyezi 7 tugambe ki yali premature yali abuzeza 9 months naye nga abulako 2 weeks zikoone kati boyo kubala kwabwe bagamba omwana namuloga natakola ki nata mubudde n'azaalira n'ewaka kati amala ozaala omwana oyo badduka mu ddwaliro olunaku lwennyini ebyo mbitegeera nabitegeera ntya abafamire mube mwabonga obutegeera biringa ebibiri ebyenjawulo
yamuzaala emyezi gyali ziweze kugambye yafiirwa omwana mu gw'omukaaga n'afuna olubuto mu gw'omusanvu kati obala okuva July, August, September, October, November, December, January, February, March, do the 9 months. No, ekyomadde nkitegedde just kyembuuza nti yavaamu olubuto yazaala kubanga kuvaamu lubuto oba kuzaala omwana omwezi omwenda oba akuze amuzadde bulungi bava bagenda mu ddwaliro that day Saabanyega wakimanyako nti kugambye lwennyini lwagenda mu ddwaliro nze nga tebinkwatako ekyo ngera omuntu ogize nga okubeera stories zange nga nakita nga essimu enkubirwa nga bambuulira era munange ono osimanya omwana muzaalidde waka bamututte mu kiriniki emugobye kaakati simanya etaaga ddwaliro simanya omwana afuuka kala simanya afuuka wayeru simanya n'afuuka biki bakabira batabira konta bana bafuuka n'abalongo bamugamba nge simanyi kamunya simanyi biki bibaawo obaloga nsonga lwaki omwana afuuka kala ate omwana lwaki bamuzaalidde waka ate simanya omwana lwaki olutulu babuzadde nga terunnatuuka azifu ye yali asoose nali maamazi abeera wa gyakolera ebyo byonna omwami yamuzimbira yamupangisiriza ali waabwe waka aliwa olwo ali waabwe abe bano esaagala kwogera nnyo Abudu yafuna obuzibu bye ne bamusiba n'abeera eruzira omulala ni Abudu yebawa wanje Abudu yebawa Tereza Oluganda Abudu ye musajja gwe walina Fati n'amutwala kati obyo omala okifuna era kwolwo lwennyini nkubira amatovu essimu omusaasire omubuze ebiwodde bituufu nga waliwo ebiriwo era bitajja kwogerwa nnyo but ne mugamba ebyo byonna boogere naye tebateeka ku kigambo kya bulogo emyaka 2 mu egyo mbadde naawe tondangako yadde n'ekikoola era mu ekyo osobola okumpolereza 100%. No, watali muntu wa Abudu amanyi ku byabano kati tole baziraba nga baziraba but about the family her and the girl kati obulumi nabujjewo gamanti guno mwezi gwa 7 naye ebintu byabera mu gwokusatu Sanyega yana kubira Abudu ssimu neto nayogera betwayogera ogwokuna gutuuka ansindikira ekifaananyi nenga nakigenda nti yazaala ne bakwesimula kigenda nti nansindikira ebifaananyi bya baby akuliko Fatuma nkakasa nti Fatuma wenzija waliwo ennamba y'essimu nakulaba ku bifaananyi ebyo n'abalala ennamba eyo boza baagigula layini ngenda kubeerawo ng'esindikira senga bifaananyi nze togikuba muntu n'ogikwata tebakola ki muntu n'ogiwulira tolina kyokola ki tolina kyogifunako ngenda ena kusindikira nzenzeka bifaananyi naye nsooka okugamba sooka ompulirize bulungi Fatuma oba maama wo kumwe ababiri kwe kuli yakola ekintu kino teri muntu mulala ninamu kali akalowooza nti wayinza okuba nga waliwo oba mukwano gwa Fatuma gwe baakozesa naye I doubt naye nkakasa ngenda kukufuna afuna asindika ebifaananyi bino tanti nali nabijjamu amaanyi lugenda kukyanga nkomye wano ng'omuntu asindika ebifaananyi ebyo nkufunye kumwe ababiri kulina okuba nga kuliko abisindika nali ntadde ebintu bino people don't know kinayitamu kyamala okugwawo mama nga alwadde ebbanga eyo lyonna undi n'abaana up to now nabawa eddembe omusajja namugamba kuba yangamba yunivasite musonyiye adde waka tubeere mwami na mukyala tayiddamu kubako kyawaka kagubeeremu nnyo n'ekikkiriza mu bitiibwa ebingi n'ekirespectinga ewuwo yaviirayo ddala n'akuterawo ako kakwakulizo yaŋŋamba simu oba nkyaga biki mukkiriza dde waka birita biriiko eri yaddi sitaani baamuloga ebisajja bimweserwaza nga mwogera yabikkiriza nti byali bituufu naye n'agamba nti sitaani yali sitaani ate bamuwaayiriza biki oli mumanyi mu kwegaana kuba n'ebiriko ebyo byakola ki abyegaana so n'ekita n'otawakala n'ensigala nga nkimanyi nina nkiyita bamulekwa baana kitaabo gyali n'enkwata obuvunaanyizibwa bwonna n'embutwala simukubira ssimu nti musaba kino toba musaba ki however kizibu nnyo okumala omwezi nobba nga tankubidde essimu atasindikidde message
evidence zonna nziina ebiyomba tanvumangako saagala kuwaayiriza muntu era nkyogera ntunudde mu kamera awo butakerangako kyanakubira simu nanvuma simu ze era fozi ne messages akuba birimu bye saagala nkyagala omwana ono afumbe nkyagala kati n'ebintu byenja okubikkabikkako naye nga yes tanvumangako essimu ze zonna ne message kuba ezimu badde ng'oziraba nammwe abalala babadde baziraba sisobola muwaayiriza avuma muvubi mulungi ate mukubi mulungi nze mukubi mulungi kubona efati yamukuba mulungi nze tankubangako nkyogera sobola muwaayirize omuntu wakola ebibi ate n'ebirungi bibeera birina okwogerwa sisobola kuwaayiriza Matovu Abudu tankubangako tanvumangako simanyi biki no era ngaowuli efo babalamba bagamba ngenda nga bagande bannange ngenda basenga ebangamba ne mbakazi ba Abudu ngolwatandise bategedde nti kati bagamba akwana nakwana ne mbakazi ba Abudu takugambangako nti genda nembagambira sobola muwaayiriza bakola okuba wali tebatwaliranga musango gwonna naye ng'eno kyewali oyitamu mu nnyumba gwali okimanyi sisobola muwaayiriza ndi ku kamera kuba be ba number 1 fani bange bebasokola Abudu ne kampani ye eno show ndoza badde bagirindidde buterebide bukyenjogera nkimanya akiraba however mine so atwande fati balabe ate okubadda mu motoka nabiraba eka obanda damu senge nabiraba eka sobola muwaayiriza kati kinjagala osooka okubulira Fatuma ku bintu byonna byozookola nagambye tuula bulungi mu pulamo eno ompulirize nagala ne Abudu nga tonnazaalibwa so tommanyira samufuna nti ena mukyala nti nayingirira muntu addemu amagezi mwagala nti he had money so baako wookoma mbuulirira ono naye munnange ne bawalaba nga abala mukole eki muwulirize nayagala ne Abudu nga mwana muto she's now 20 yafumbirwa 19 so kati tomanyira gwoli naye namumanya tonnazaalibwa kati nabadde walinga mu Apple basindikira ebifaananyi ku ssimu gye sitamanyi omwana kuliko video simanyi za musaayi gwabwe simanyi mami and daddy simanyi favorite mukwano ndaganya nakola shono nga nkubuulirira gwe musaayi gwabwe simanyi mama bikoze bitya siraba kiwali ofa nti sizalanga ku mwana mulenzi abutasalanga ku mwana mulenzi nti mwana sakitegeera bulungi by the way maybe nnyonnyolamu waaki wakinsindikira bwaweereza ekifaananyi kitekuliko caption yonna gyateekako tawandiikako nti oba kiki oba kino tewali okuleka ekifaananyi kyennyini yali aba kitaddeko babiki era nalaba saabitegeera n'ateekako wenzijjukiridde bagamba abule no shegenda tuweerera mpanvu tunakola ebitundu bimeka simanyi kuba nira kugenda mukole kumira alina sidikira bagamba nga bakyali mugulu badisikasinga amanya nagamba ngenda kuzaala omwana mulenzi akati senga yazaala queen ayina omwana queen kati nze nzadde ono ngenda mutuuma prince so okusaka bagenda mutuuma maayi nakuna kawulira omwana gwe bazaala omwana bagenda mutuuma maayi njagaddwa bannange nengamba buddako eyakaleeta kuba we nazaala queen yali agala mutuuma erinnya lyange wafati ne Abudu nga bagala mubbula mu ggwe yes kati gwe gwani mweyo layini senga wa mwana naye ne wobasenga wa mwana kubanga wagamba nti Abudu kati mwafuuka mwannyinaze kati nagamba sigenda kutuuma wanzaala omulenzi yamutuma prince oba kenge ngeri gyenina omuwala of course na queen na ne prince Rama prince Rama akwale tuliyogera mukwano ne Rama prince Moina ne princess Moina mpozi Abudu bwana batazalangako bazi atuzalira bannamago yene simanyi balongo simanyi biki ebyo byabo ala atombaga toka tuni mother aseka sitaba tukenda ku kinyusi nabaga kyova no program tugaji kwata mpola
asendekera ekifaananyi ekyo. So discussion eri anti otwala speed. Discussion ye yamanyi ogijjawa. Nze kati kyoba omanya. Abantu bajja kulowooza nti wamaayo inamu engeri y'obusungu nti kati oteekamu n'ebitali bituufu. Discussion ye yamanyi evaawa. Anti kati waliwo ebintu ebimu ne maaso awo bigenda okujja ebingi fano muna amaloboozi oba nagatekamu ne tugakyusamu bwekigusa kubanze nabagamba njogera kintu kirina evidence. So omwana bamala bamutuma amanya kwaga abiri bamwera Prince kati era yangamba era bana Prince kati okyevudde ekinegamba nti manya nti nno eki nti yono ekyo ekifaananyi ekyasooka okunsindikirwa ku namba yo ku mulundi guno ndaba kuliko Prince Ayan MM. Sacho kachifaako mayi mato ndowooza MM kakati era biguno walinga that was Apple kati obwongo buza mu May ennaku z'omwezi ali 23 mbirina ennaku z'omwezi ali 23 bansindikire asoka kusindikira kifaananyi ngali mu motoka gye yangamba nti senga ekiseera ipanga lyoni mu bbanga ttono nnyo okajjukira ku program ezasookera ddala nti nja kuba nvuga ngeno. Yes. Ozikuza nako emmotoka ako yali eyo waliwo bwe yabanyu enusole empanvu mukama mujja kuba bagumiikirizo giraba oba tunagikolera myezi 3 simanyi. Emmotoka eri yali eyo akyagirina. Yeyo kati emmotoka yo kankogerera ddala abudde alina omuntu gwe yasenkana. In fact bali babiri bakakiŋŋamba nibagamba nagano yaganda otunda emmotoka eyo mbu aginako ebijjukizo byange. Njuga nakyo nagipakinga nga emmotoka yo yiyo mbo tayagala motoka eyo gita amalobozi g'abantu ngateekeyo nanti bunne busaagala kuyingiza mu bintu bino. Yamugamba balina we bali abamu nga bajja tegeera nnyo bwe naabikoonako namugamba nze nkubuulira amazima ga Katonda mu ggulu ensonga kisitunda mu motoka eyo emmotoka enzijukiza Mami Queen enjukiza Mami Queen lwa nsonga mukazi wange oyo mwagala nnyo naye nze manya agenda kunsonyiwa yemunanga ine sweet ngenda musonyiwa anti mbwagiraba abaana banganze ndi mu mudoba batudde wano omukazi ne bannange mumanyiddwa naye tona lipulya biwulire tumusale solo kwagala omukazi okwano omukazi omulala nga na characters za mukyala we nyolooza nti akwaga naye nga akulabira mu kifaananyi kya muntu mulala babikola nga abasajja abakulu kati noono we yakyogera nti ekyamuganda otunde emmotoka eyo kuba yajjako emmotoka zonna yali yamugamba emmotoka zendala nazejjako naye nasigaza emmotoka Makwini gyalina lwa nsonga mbanga mulina n'omuntu yes mbu n'omuntu n'owabanga agituddemu wano banaye simanyi era nze nnoonya musawo omwetakulizeeko ayi lwaki wamulunga nga omuyingira okulunga ki oyinza oba wamulunga kuba omusajja wabanga ddala ali kwala ali nga talinamu comedy yenna talinamu science yenna. Munsi muno tulina okukkiriza nange sobola kyegaana. Abdul was my friend. It's better obalanga n'omuntu nga yali ng'omwagala yo husband and wife wemba nga mwali ba mukwano kino ekintu kiba kirala nnyo. That's why n'ebirala byonna ne message zonna zewakola ez'omuliro message ndagikulako gye yampeereza nga bali mu mugamba senga simanyi yagamba kimbo wa simanyi akoleka kolona so yo nga sibimanyi nabira luvannyuma nakuba ne ssemo nga simanyi bigenda mu maaso nekanga weddu ndi kumpewo guno omuliro ogwayake wanazala we uyu mwana side atu gwe yatta ate nange nabitegeera byonna anti nze ninneyiba nze omuliro nagumanya era nengutuukako kati Abud napeeza message ngamba tayagala kulya muntu anjogerako bubize prebe nga bagamba mbusimanyi gogamba ovuko yo simanyi akole video simanyi akole biki message eri ngayo wagira baho yamba tajja musimu njagisa kayo bagirabe sukyanga matyali ki we were friends mali ba mikwano. Yes. Okay tuze walinga nga omwala akusindikira ekifaananyi mu motoka abinsindikira mu Apple yakole bya March biri ne by'omwana sasa okakitegera kya mwana era abe ekifaananyi sakifaako nenga ndaba kuliko oluyimba Mami and Daddy's favorite kuliko oluyimba then ne Princess Ayani sabi wabudde that was March no Apple kati May asindikira ekifaananyi atadde ebigere waggulu video byonna birina muno musimu ngenda bikola n'abantu bagenda birabako asindikira ebifaananyi yesa abikusindikiddeko waliwo ebifaananyi bye yansindikira nga awuba ebigere bwati kati weewuba ebigere era saaso kategeera ani ono dashboard n'emmotoka ne ndaba simu ne ngamba abantu bawaaba kifaananyi kiri kize eky'omwana bino ebyokulala bizze
Nengamba ani ono ekiro ekyakinsindikira ku makya kyekyazuukusa ziba ziwera ssaawa eyo ate nakyekola sifanga nayo kuweereza nze nebitamumalira budde omanyi ninamu kino ene bwe nasooka okimanyira nti yeye olwansindikira ekifaananyi ekirala ali ne Abudu ayimba oluyimba lwa Leema ne ŋŋamba ono Fatuma yasindika bino yasindikira kino ekifaananyi ky'omwana ne ŋŋamba nensirika ezo zaali ennaku z'omwezi mmeka kiikino ojja ziraba vidiyo tujja zibateerayo ateekerayo after kunsindikira kiri awuba akagere ku mmotoka gye yaŋŋamba nti mu bbanga ttono nnyo jjukira yakaŋŋamba tugenda mu meeting ze ekyo kibi kati amala okusindika ekyo anti aline matovu ndotolaba tokukuba ngono yali avuga kati ebigere biibyo awuuba ansindikira kati munanga amala okusindikira ekyo kati anteekerayo kino wentegerera nti aleeta kino teyeta kyangalo yasooka yampa kino kiriwo ekifaananyi mukama kiikino same number kati mpuli ya Fati ayimba kati mu audio to YouTube tosobola kola ki olaba nga amukuteko neŋŋamba ono abadde yagezaako okumpa bino ebintu omuntu ng'akumanyire kati neŋŋamba saamuddamu lwaki saakuddamu siyomba n'abaana bato kyola siyombangako kugaye nayagala Buddu nga Fati tannazaalibwa siyomba n'abaana bato that's one siyomba na muntu musiru omuntu wenkugeraageranya nga ndaba amagezi go matono sitera nnyo kuwa budde lwensonga era bwe yabisindika saamunyega so ne bino eno ng'ali mu mmotoka ne Love Commissioner tewamuddamu saamuddamu ne ŋŋamba nensooka mbalabalamu amagezi ga Fati ne ŋŋamba ebbanga lyamaze nga asoma abadde asoma atya ejja omu kubaasembanga ne ŋŋamba onampoganye ne ŋŋamba manyagala nnyo evidence ne ŋŋende ku masomero gye yasomera waliwo omusomesa we yali yankubirako before programu zile zasooka maama era bwe yayagala abasimanya ali mu senior 2 manyi maama ye nga amusibako abasajja maama ye ng'ayagala omusomesa ayagale Fati maama we ono omukyala Saidati ng'ayagala Fati abuke ono omusomesa omukuba musomesa ku ssomero mu secondary eri kireka ly'abasiraamu kati ankubira kireka eno waliwo nali neri kulwegayaza nti amasomo gali abiri ga confusinga sandagadde kwogera mannya g'amasomero not part of this g'abasiraamu kati omwami oyo we yalaba sheeri nga mugawe byagamba nti maama amufuna y'abasajja ayagala basajja n'abawa omwana kati ŋŋambe nabe naye nagitereka ankubira nga nabye ebintu byo naye omukazi okituufu nze nange ndi musomesa ku ssomero lino naye omukazi yali antega omwana oyo biki kati nambe naye nagisevinga ŋŋamba kati ono ngenda mu provinga nti oli musiru obusiru amagezi amazaale talina n'amagezi amasome talina nenga kati kangende ndagenda abantu nti obusiru bwo agabanako kuga ate bala akola ebyekisiru kuba omuntu omusiru baana mmwe nage ngenda babuulirira toyagala nga muntu wa muntu ndyagala kuteekawo kumanyiira nze gw'omanyiira ng'oli naye mbadde n'emyaka 2 mwaja so tosobola musinzira yadde olunaku olumu obaddeko naye kana akabanga k'oli naye Abudu Matovu gwe mmanyi tonaba mutegeerako even 1% tonaba mutegeerako yadde akati ne bwe kati kijja kutwalira emyaka byulaba nga gigenderedde okumutuka kumanyako 1%. So asindika ebifaananyi ebino byonna nkugamba obusiru bwalina musomesa mukubira reports nga nzifuna ndi journalist ndichenjogera kana gabi banga mitengenda soka kinonyerezaako nkifulumyenga enzina nenubanga manusome jaje yasomera nze ndi mugezi zonna nenzina kati wenkugerageranya obusiru bwoyina n'amazaale n'amasome nga toyina togezaako kummanyiira era ndowooza
nga bakwata ebifaananyi ebyo nga mpindikira vidiyo eyo gy'olabye n'abalabi bagenda giraba ndoza bagirabye nga nsindikira ne vidiyo endala nga beekutte engalo ogirabye byonna biri kuno ndagamba soogera kintu kitalinako evidence byonna abikola nsindika yazisindika n'asindika eyo wamala ogisindika era nsirika eyo tuli mu May kati olunaku olwo Matovu woba ojjukira bulungi kimanyi sheeno ogiraba nakwata essimu nenkubira Abudu kwaza Abudu abadde nga nsindikira messages era mujazira bazenga simuddamu lwe mafunyo Abudu baze musalamu nengamba kanjiddemu kuba I didn't block him some blocking kuba nasina gwe na blockinga fault ya blocking abo bintu byonna byonna which is okay kuba setaga kulaba nze bwe mba ngambe sigena laba kintu kya muntu I don't see the reason as to why mba checking oba gundize oba ndabe nebyange be ndabe biraba the stain budde bukebera bintu kebele status isoke number the sizina I hear choose lines neno yenyini eyo gye nalingezezaako kuba ngambe na yeno olunga simanyi muntu kyasindika bifaananyi olonkubira Abudu simu ennaku z'omwezi 23 jjukira bulungi n'olunaku lunda twakyatinga wundi ezo nziina nemukubira nali ninagendaga nali ngenda Ntebe ngaliwo akalimu akaliwo nemukubira nengamba endaga nsijja yuma na mwana muto wabula kangamye Matovu agambe Faati kyakola koleki nga Matovu ne Faati kino Faati kyakolanga Matovu nga takimanyiko sikiwante akimanya zo kuba kirabye na lwaleero kuba ojukali video ezasooka byakola TikTok ezasooka atakawe ennyimba ezekwata naye nateeka ku nnyimba ezalinga yimbanga anvuma so tukwali kuvuma kuba kona ye ezo nnyimba zateekayo simanyi mulenzi yansima simanyi bikibi ebyo Abudu we yakimanya senga nga yamukoye simu namugamba Abudu Faati bintu kyebyo byakola sengawe Abudu namugamba simanyi by the Abudu yali ku TikTok Abudu andoza amfuna omutapiteka ku TikTok amugamba sibimanyi ne TikTok sibiriiko alaba video ezo olwaziraba mu bigambo bya Abudu siwayiriza kuba yagamba yakwata nakuba Faati namwisa account ekyomukuba sikina kuba kafa bayamukuba naye yakyogera nti namukuba na account najiwa ya account yali yajimuyisa ifana bina video nazikulashi nezivaayo kati stasubira nti even these ones oba Abudu azimanyi kuba nina omuntu gwe nazirazeeko abamu ne mbagamba nze siraba bintu bya Faati simanyi TikTok oze simanyi bikina bikibye wabula bino ebintu olangamba nze nagunde gye mmanyi kankebera biki bitinakebera nga tekoledde video nejo tebiriyo yokka nga bijja kukwani kunze kati muli kyanoonya kyesitategeera bulungi kusobola okugamba nti nzinyumala baana bato osobola okugamba nti oba nti byali yabiteeka ku social media yagala baana balaba birabe kati kyemmanyi Abudu yamugana omupostinga ebintu bye kati onagamba naye nedda nina okuyiikirizaako kuno ekikumenya n'ekikuluma sikimanyi muli nti onnumye nnyo nti munnange ndina omusajja gw'oli munnange mu kugamba nti obusindikira nnumye yegayirira kudda from day one takuba nkugamba nti mukyala wange nkwagala from day one takama nkota amakwini nkumaze from day one byenjogera nga bina ne evidence ze messages zemugenda okubanga mulaba guno omwaka okuva mu January andi bubi simanyi oba naawe obirayo ensonga kyogamba nti kati konduka musindikire bino alumwe ogamba obugambye Matovu nti munnange jangu tesobola twaladde sekendi 2 nkuyamba wali badde weeyamba nze omuntu ono tokyagenda okubaawo nga we nayogera omutima gwange gwannyikira dda n'ebisajja kwogera so togezaako kummanyiira nina omutima nkama yankulabye kupa omutima omusaasize nnyo oba ogwekisa ennyo ate saagala kuloga muntu bemugamba nti simanyi mbaloga ate wemba ndoga saagala loga ndoga eyo erwisa baitha ngenda kunoonya era ndowooza bampuliza mumpulire waliwo omukyala yajja nga alina omusota mu lubuto ogwo ntakolako mu Save Soul gwe basindikirwa omusota kamera pasonal wange rozamujjukira eyaloga omukyala oyo oba gy'oli nnoonyaako kati ngenda kuloga ensi yonna empulira anti Faati nkyali kayagala kati njagala anti saagala baddeyo bagambe nti ate saagala ekingana ogenda mu basawo kyekyo kunnemba njagala nkola ebikolerawo kati njagala bano bendabyeko banfunire eyaloga omukyalo oyo naye munnange yaloga omukyalo omusala mu lubuto
tukyakunoonya gye walaga gye njagala okgenda nesijja loga musota mukyanoonya yaloga waliwo noono eyagize bambi embaga eno gyetwalaba eyo nno omuvubuka so oba wamukyazaako oba sibibe yamukyaza yali akamala okwanjula embaga ennaku 3 omuwala n'afa neyaloga omuwala oyo nnoonyaako enamba zange zezo njagala bakola sagala kumala budde oyo kojja wange so mukukyala kyoba nagamba nze sobola kuyoma nono omwana oba kumutumira bigambo oba kumusindikira muntu oyo Fatuma ajja muluba kwa kati webali mmanyiwo eri baavaayo toto ku luguudo lwe lumu Justin no mmanyiwo oyo nja kujja nyingire mukuba kizadde sirwana naye nja kukuba kizadde bajja kusiba okugenda amaka g'omuntu okumukubitayo amakaki webabeera ge bayita amaka gaabwe kale okugenda mu muzigo gw'omuntu n'omukubirayo anegaba maka byonna bigenda kujjaawo mu maaso ebifaananyi bigenda bira yansindikira bapangisa ennyumba ne bakola akiika n'ennyumba endala gye bagendamu byonna bimanyi nabagambye famire yamwe ejja kulwawo tegera naye munaategeerera so tudde wali nga okubidde matovu kikususseeko akuweereza messages omuwala akuweereza bifaananyi namukubiira misimu ne mugamba hello so woba ojjukira bulungi tagaanangako era nakubako essimu nga tagikutte addamu n'akuba ndosokedde nga myaka gibaawo ebisukwa nga kusimya butunduza mirungi sukkeeyo beena but he calls ne mukubira nengagamba sijja kuddamu ono mwana kaŋŋamba oli kana ekyokukola akimanyi ne mukubira jjukira bulungi ennaku z'omwezi zaali 23 kulo lwe mwakola akiika olwansindikira kola olunaku lwe yansindikira n'ebifaananyi ebyakiika ono omwana gwe bazaala omulala bakola akiika ennaku z'omwezi zaali 23 ngenda kujjukira lwero lwennyini kumbe simanyi nti oba ono yali agala kundaga nti tulina emikolo kati Abudu mukubira ku makya era nawulira nga lwa ebikoona mukubira ku makya mugamba amadde njagala okukulaba yakyewuunya kuba yamala abadde amaze ebbanga ddene ayagala okundama kwini njagala okulaba nkugadde njagala okulaba ne mugambanga twogerere ku ssimu ne mugamba essimu kutwogera ku ssimu empewo ebigambo ebifuuwa nti nedda njagala kulaba physically nga simulaba namuma time all those years nemweyitira era yatya nnyo ne mugamba walwadde ngo yagala okunda ebbanga lyonna naye nga sikuwa time but I think today I have time between namugamba kumakya paka saawa zaalinga mukaaga olwo nga maze obitegeera nemanya saagala mufiiriza mikolo gyo mulaba ku budde buno obw'okumakya banaye ndisinga mulungi fati wali badde ofukamira wansi noneebasi olwasirikidde zonna vidiyo mbaako bengira mbuuza neŋŋamba yensonga Abudu ngamba akamulabe ku makya asobola okugenda ku mukolo gye ojjukira bulungi byenyogerako sirimba Abudu otegeera bulungi kwolwo nakkubira essimu ku makya nekugamba njagala kulaba butasuka ssaawa 5 ku mukaaga naŋŋamba ngenda kulaba naddamu napeereza message naŋŋamba mbadde nsaba kulaba essaawa 8 nemuganyiza okuba nga sinza okutabaawo okusinziira ku gye nalindaga addamu ankubira nga mbadde asindikira message byonna biri ku ssimu gya biraba nga mugamba kati addamu aŋŋamba okyaliwo nzije nze nga nageza ddamu byange nali ngenda ntebe so nga mugambye ansange saidi z'entebe kuba nalina nalina ntebe kati nga wali kinyangwira okulosinga okuva wano ngende nende gye nalindaga kati ndowooza akyali obudde bwamukwata abalabalamu ndowooza obudde obwo okuva no ate no so yamanyi kye yabalaawo ate nga nange nali ku time so that day saamulaba ndowooza ojjukira bulungi that day ndenjogerako byo sirika ngamye nja sirikira ekintu olwo gwenjogerako tuli mu May 23 adama sirika masa tukola appointment namugamba wena bafunye time nja kukubira essimu omufunzo omulaga nti akadenze kenadde nkufunidde tewakakozeseza kati ate sirinaawo kati kadde kalala era nakipinga nga mbuuza mukunyagala kulanya namugamba naye waki tokola ki tombibulirira ku ssimu obigera ku ssimu tebiyita empewo ebifuuwa niki nti nedda njagala kulaba physical ebiki nga lemerako so
ebyo bimala okuddwako kati okyasinga okunnuma olunaku olwo Faati ansindikira ebifaananyi videos endali nakola simanyi oba yaziraba nga nzijukidde maama wange olunaku lwe yafa Yuga tuli mugwa jajjawe tuli mwezi gwa 5 tugenda mugwa mukwa mama evanga ndakuzo mwezi 18 June kati nali ndiawo mu video nakola ndakuzo mwezi 15 juko abalaba videos ku TikTok yange nagamba olunaku luno amanyi gampedde nasaba na mu nyumba najjuko doctor yadokola yatugamba haja tagenda kisobola kimekinga mwitabule mutugu mwagala amulabeko so ebintu byanzigira nnyo kiro ekyo emisala benda nasiba nkaba sava waka ndi munnaku ya mama wange onzijukira nekuba bufananyi nengenda we yali kati ndi mweyembeera obulumi bunnuma nkabira mama wange the follow nasindika video nengane kati ndowooza nsirise nagamba oba ngendeyo oba nkole ntya nengamba nfune luga nagasi omwana tosobola kulwana naye nkuba mukube fune luga nkole ne Abdul Samunyega laba ku 18 kwennyini asindika zivili endala kumu nengamba olwasindika zakiika sayo kono nali ngenda kujja mu kamera nene ngamba mai njukuya tuli mu process ya kutegeka dduwa mama olaweze omwaka afudde nenga we nayingiza we ebintu bino right now baje sympathy ya dduwa ate sakiroza naye kiri kyekyanzia nengamba nja kuva ku mulamu fokasinga ku dduwa eno jukereweza omwaka mama afafudde mwino giteekamu nnyo obudde mwino okulaba maseeka mwino okuyita ab'enganda ze so nengamba ate nga tulina okunoonya ssente we naasooka ne diverting nzire ku bino nja kuva ku kya mama wange kati nezijuke nengamba ono omwana amanyiira ageza kunzijukuza nti we nayagala bbaawo ekyatta nnyoko yafa ku lunaku bweruti ebyo bitandika okujja mu bwongo bwange nengamba asindise byaki naye nkukakasa era naye mwenyini kabisa ndiko okimanyi sadda mu kigambo kyonna nti oba kiki video nga mulaga nti nzirabye nemulekerayo mu busiro bwe so bali ku mukolo nga buli video gyakwata gyaweza ku simu yo I think so gyakwata gyaweza ku simu kuweza nazifuna nga byonna matovu tamanyi era siwanti abimanyi tumanya otu babi gwenga gwe toziweereza nko matovu sizimuwangako kati nkujjukiza olunaku lwe nali ngendo zikuwa Abdu lwe lunaku naddamu ne muyita ngolo maze kukananga kasokenze mu mukolo gwa maama mukubira essimu mwanyi muwabulira magamba mbeera bize nnyo byenjogerako sisange babimanyi Remi n'emikono zange ndo zani Auntie Jackie abimanyi ababali okumpi badde babimanyi ababadde bamanyi video zino omuntu ali omuko ali out of Uganda gwe naziwaako lwaki nagando zigabira abantu okusooka nga sagala muntu agenda kungamba mayi biteeko mayi kolabot nga ze manyi kyempitamu nze funa eno therapy gye nayitamu with my daughter sessions zetwagendamu 15 kwegamba emuntu okumanyiira nga tamanyi kyo wayitamu nze ebyo byagwawo mama ange naafa ndi n'abaana nze mbalisa nze mbajjanjaba nze nkola buli kimu nayina ebintu bingi on me nengamba netufuna bana ba psychology ne babanga batuwa sessions ababudabuda nga bayita mu bwongo okitegeera jukira buli awa ya 15 olwo omwana wange omuwala kyamwafectinga nnyo tuli abantu babiri ate bano soko kulaba 3 hours omulundi ogusoose okitegedde 3 hours omulundi oguba gusoose gye mutwala na 5 buli muntu ngezaako kwezza ng'omuntu nva ku kyempiseemu she comes nti asindikira video zino ate ku lunaku lwa mamange lwe yafa yensonga lwaki ngambye kanzije njogedde ku video zino saazi omuntu yenna nga sagala muntu agenda kunstopinga omuntu addeko ne ku video zino omuntu omu abadde out of Uganda ne wano omuntu omulala omu gwe nalagako era saagala muntu agenda kunkuira ssimu nga bwe natandise nga njogera kuŋŋamba nti mayi ebintu ebyo biveeko sigenda biva kati siri bivaako okutuuka lwe ndifa newe naba nfudde magombe nja kuba mbimanyi era nga mbyogerako bijja kubaawo nga mwagamba bwe kiriba nga bwe kyali lubereberye we kiriba
emirembe n'emirembe amina sina kye nakola naye lugenda kukyaluma ate nga mwejjusa dda ate nga mukyejjusa Fatuma ogenda kwetonda ate ng'ogenda kwetondera ensi eno yonna mwabitandisa ku social media bijja kugwera ku social media ojja noba towetondedde nsi oletondera abaana bange n'oliba tewetondedde baana bange oba abaana bo baletondera abaana bange oba bazzukulu bo baletondera bazzukulu bange kino ekintu kyewakola ayina okiteekamu okumanyiira. So Matovu womunoonya kusi mwama ne musinkana? Nziramu mukubiraawo omulundi omulala naye saagala njagala musindikira naye nga mbadde nabyo okuva mu April, May, June, this is July nenkwata ebifaananyi nengamba kuguno ngenda bimulaga nemukubira essimu ndozo ojjukira bulungi nemugamba musanga it was a Friday nemugamba ngenda kusayira ku Africana naye mbadde ntugwe ngenda okumitinga ku Imperial Royal Imperial Royal yes nemugamba wobunsanga kuva ku namba saa 6:8 nja kuba muva mu Juma then tumitinge at 2 obudde nja kuba mbolina paka sawa 9:10 okusinza ku program ya Jan 9 that day nangamba okay we are going to meet engeri kiri nti nakimusuulako kuba yakkiriza taganangako kujja nangamba agenda kujja era ni chatisizezo musobola kubanga muziraba natuuka n'alemesewa awo namusindika nangamba nangamba ndi mundeeba naye omukubira ngamba ndi mundeeba olulabo obudde busake dakiika 3 omanyi kwata nnyo obudde kati ndi mukazi anoonya nnyo ssente nze noonya kuba buli kimu kiri ku nze nga mukubira mugamba obudde nangamba olinawo dakiika mmeka ne mugamba I have 10 minutes okuva wano kati addamu ankubira ngamba atuuse ku ewa bakuli mulinda ave ewa bakuli Ndawa kukubira ngamba tuse ku Odi Kampala. Olwo mugambi obudde buweddeko ne kati agenda kugamba Odi Kampala. Nga zene kifunda kivudde mudda. Simala budde. Nga kifunda kivudde mudda. Ngati kati wamutambuliza bwerere. Acha ya manager jamu yamukwatira nnyawo nangamba bakankwate boda unzije. Nangamba ne mugamba kwata boda ujonsanga. Nangamba naye ate emmotoka eno sagala gireka ku Gaddafi. Omuzikiti guno bagukuuma nnyo sekite emotoka weneerwa wenya tenge tadde mabbali kiyinza obutagira kampaliriza kofune wenjisa ne mugamba okay naddamu nankubira nangamba mbadde nsaba emmotoka eno sigenda sobola gireka mulimu ebintu byange ebiri important ntidde njo gyakakukuba oba ne bajja mu kibajijjamu bitya agenda byogera byonna luzanga nate otuuka ku mulyango ewange ngazo chaputa najivujjeko dda nga sigiriiko seyabiraba kati sobe nali ngenda okugamba ebimu ku ebyo wali oyagala bimulaga physically nga tomuweereza buweereza yes nga nalabye njagala omuga nga nana kino yaŋŋamba nina ebintu bingi byenjagala okugamba okuva mu mwaka guli kaseera ŋŋamba njagala kula amaaso ku maaso nina byenjagala okugamba naye nga simuwanga time yani wenda mu miitinga kati ne samuwa time era tetwakola ki samulaba kati naŋŋamba abadde ayagala ono gwali mukumanyirira kugalooza nti no mulira mulaavu nnyo nti mbadde yaga tufune vacation abda watu wa vacation yanga tufune trip or vacation wala ntwala bonna sabya muwayiriza bintu binjogerako kati ayina disappearing message mu simu ye gisam nateze ndi munna mawulira nti so chats zonna nzina kati nangamba tugende for vacation oba trip to be out of Kampala mubuuza byoyogera obuyogerera mu Kampala bibula empewo ebifuwa so mu vacation nga akutwalayo nga mugenda ngani kyestamanyi negwe nakigambako yaŋŋamba nga wokimbuuzizza akutwala ku vacation ngani nga mama abaana nga ex-wife nga mwanyina oba nga ssenga wafaati mukulu yanakitubuulira kimpandikirekawo mu comment section kati faati nze gw'omanyiira ze mpaniridde obufumbo bwo nkwata bulungi yekambuuza abalabi musapotinga okuddira Matovu madde manyi ogenda kuseka waawo oba mu comment section ewe mba muteeka ak'okutuma ogwange generally program eno ogikoze ekisookedde ddala njirabyemu element y'okulaga Matovu ebiriwo byabadde byolowooza gwe ntabimanyi gwe muli ogamba leka tabimanyi so oyagadde obiragire wano ne public
n'ekyokubiri okubuuza omuntu ono faati kyafa faati oba oli anaaba mulinaanye bani abalinaanye faati bolowooza nti simanyi kuba ne kwakiika eyo wemba nga njiraba bulungi tekuliko wa luganda lwa Abudu Noogu kweli tekuli Noogu mbamanyi tekuli wa luganda lwa Abudu Noogu ono muganda wa Fatuma omulenzi ono Seeka Muto ono Seeka Muto ono naye mwanyina muganda wa Faati ono ye mukodomi w'abaani gwe basazeeko gwe balina bamufa bamanye baafuna baamala ate ono yaani omukazi kati bano bonna bakwano bagondi kati ono omwala obayambalimba kwanda balina Abudu wano simanyi oyo gye yamujja omanyaso bafunirayo abantu abagamba nti bane temulimu wa luganda lwa Abudu ono yafaananya mwanyina mulamu wange Twaha naye teyaliiye wano akafaananyi kavaawo mangu amufaananya naye teyaliiye ate ono omukadde ali eno Saidaati bano Saidaati n'emikwano gye bano bakwano ba Faati Saidaati yaliwa aliwali mukafaananyi akalala ng'akutta omwana temuliimu wa luganda lwa Abudu Noogu nemu abantu kikulu mulwawo feke bagita one loving family era bo be bamanyi tekwaliko wa luganda lwa Abudu aliwo nga ye bakusaidi ya Faati bafaidi ya Faati so bayinza okubaira nga bali amabega wabona byonna betulaba nalowoozaamuko neŋŋamba baku mikwano gya Faati kuliko ansindikira ebintu ebyo ekyo nakirowoozamuko ku muntu ayinza okuba ow'okusatu awo wabanga si ye maama we nga waliwo omuntu either nga mwennyini Fatuma ng'alina omunne ku mikwano gye gwagamba bisindike ekyo ekintu kyanzigiramuko kuba ebifaananyi ebyo bivaawa mikwano gya Saidaati gya maama wa Faati kikolimo mwennyini egya kikolimo mbwe egya kine tonjogeza biki yonjogeza mikwano gya kikolimo kozi bamutumira kikolimo so muli mu kwefumintiriza obuuziza nti ddala Faati ofaaki nensigo mulowooza afaaki bikyanga bibaawo paka olwadde obadde omunoonya ocommunicatinga n'abantu booba naye sirina omuntu gwe madde njogerako naye gwe nalimanyi nti munnange yabadde Seeka Muto yo muganda gwe nagerangako enyagamanga mamaye lwaki mukozesenga mwemuti senga nga atwagadde oyo so yamala oluvannyuma ne bibamugamba byonna kubanze nalinanga bye nali mpulya naye mumugamba yamala n'amanya nti munaye Abudu ono manyiza Abudu mumanyi muwe eddakiika emu ey'okubiri kati alaako okuba we yabamutwala ono ye nga ye badde njogera ate nga nandebye mubulira ng'omuntu yes ku bulumi bwa famire yange gye mmanyi n'omuntu gwe mmanyi ngambako bye mugamba ng'omuntu ne mugamba nno wano ne muganda nekera ne muganda okummanyira ne muganda nga luto only 2 weeks nalumanya ne mugamba naye abantu okuba nti baba balowooza nti byanfuna I don't know they think Abudu has money but you don't know okitegeera najjukira nga nkugamba ku Seeka Muto oyo si gwe weka bonna ne bennalaze kuba family bala family bonna badde tebamanyi bifaananyi bino baŋŋamba nga nakijjukira abantu balinganga abantu 8 nga baŋŋamba senga Seeka Muto wankwe akulimba omwana nti kwakika yaliyo byani byenna yali agamba nze saagala bawo simwagalangako Abudu simwagalangako okuva ddadda musajja muyaye nnyo omusajja mulimba nyonyonyonyo yana bina ebidiwo zisigenda yewuwe zisigenda nga Faati ebifaananyi bimulopye era yaliyo giri gye baakola n'akugamba teyaliyo n'alabikira akogo teyaliyo gyo kati bakola mikolo bagenda ku muzikiti kati yesi yakola ng'omuko bamugamba n'akigaana naye yaliwo ng'omuntu teyaliiwo saagala muwaayiriza kati wano weŋŋambidde nti naye bannanga abantu bazibu ebifaananyi byonna mubeera Seeka Muto mwali n'abafamily amanyi bagenda kukyogera boogere n'abaŋŋamba mwenna Seeka Muto nebagamba nakola psychology nebagamba ono talooza nti nasinga amagezi muwe obudde njogera naye however we nagambidde nti ate mubi ate yabadde ku n'obusungu bwaninako ennyo kiri maaso awo oba twakatambulira kiika mmeka oba kinajja mu paati yakubiri okumanya ekinyusi we kiva lwaki omwana omuto gwewakuza lwaki omwana omuto akuze nga omulaba ate afuukana ow'obusungu ennyo gy'oli to the extent nti kubanga mu buntu mu humanity ebyakoze byandibadde bimala kyeyakkola ekyo kyokka ekikolwa ekyokukwata omusajja wo n'amutwala kyandibadde kimala naye olaba ebiddako byonna nga busungu kibuli andooza muli agamba senga essaawa yonna dda kati kandooza kankole bino
mulage nti omusajja njagala nnyo kwegamba ayagale Abudu okupaka kuwulira bubi tekisoboka oba gwe gwoba owulira obubi tekisoboka mukwano era obanga kyoliko badde ekyagamba ebya Seekamuto kati Seekamuto kyova nabagambye Seekamuto kapolo kwange nagambye Seekamuto nkutumiddeko waliwo ettaka waliwo ebintu bingi okwogerako nga sajagadde byogerako nina bwe ninobireetingira wonna we nalina ettaka we nagula ettaka naye nga alinawo ettaka nga kalina okapaati kati okuva January w'omwaka guno nga neesibyeko senga nkuguzaawo namanga togulaawo totundawo omwanya oyagala omuntu wabeera n'ekintu kye okitegedde nga njagala abeera n'ekintu kye totundawo bagenda kukula nanga senga nenze saagala kugulawo njagala abeera n'ettaka lye mugamba tekako kino anziramu mugwokubiri mugwokusatu nangamba n'omwana ono ate neesibyeko nnyo senga ngula kumbe ndowooza agamba nze kati ndi erinze Abudu yatuwamba ffenna tulina tukiririza mu ye ate agenda kati nteeka ku ka pressure kumbe bino juka byaliwo mu May ebyakiika mwali agenza akyadde ne ono mwanyinaaza ayagala ebyenfuna ala nange ebyenfuna mugenda biraba mu nsi muno mugenda biraba teri kintu kyakumukeeka nga nkola ki nga omwana ngambangula kati ono omwana amala okumpa bino ebifaananyi ndaba mu Seekamuto nangamba ye pressure kati saaka Dakar namaze nendigula nga lwaki ngamba n'omuntu ddala asobola n'okutta wali guzenga tunaba kumubukubu nakati naye abiraba lwaleero katamanyi nti nakyegedde nti yali okuzakiika zaabwe yagamba nze sisobola kulinnya maka g'amatovu sikuwayiriza Seekamuto yangamba nze senga engeri gyesayagalamu Abudu from day one omusajja oyo saamwagala ne bwe yali naawe nalaba byakuyisaamu nalaba obuyaye bwe nalaba nga buli kimu so we namanya ebintu bya Faati wamanya tisabyagalako simanyi Faati gyabeera sinyanko maka ga Faati na Abudu sobola kugendayo ABCD ne besajja kwogera ng'alaga tayagala Abudu saganze namuwuliza kisinanyi ekyo kati hiya ndaba ebifaananyi ate emabega katadde ka pressure senga ngula kyagala kumanya oba oyina essente oba balibe bamusindika akukebereko nti oba oyina essente yali kyenalowoozezza nti kati already maze okubeera nzikiriza ndi mukoddomi wa Abudu kati senga agenda kundaba atya nga namugamba nti bali sibaliimu nabanyiigira biki kati ate ndoza nagamba kati bano nina okutulawo ko senga akatugatte nnyo eno nze kyenalowoozezza alimu enkola akusambisa abiri okitegeera kati nayagala eno ku ttaka gye tulina naye mugule tubeere nga tetukyalinawo kitugattaawo oba ontegeera kati nalaba ebifaananyi bino mu May nguma ngamba sina gwe ngenda kigambako nebifaananyi mbadde nabyo okuva mu mwezi gw'okuna gwa kutaano gwa mukaaga okuva omwezi ogwokusatu lwe babeererawo muwala olwo yazaala nakuzomeza 17 paka wetuukira Seekamuto talina kyali akunyizeeko wadde nti Faati yazaala Faati ne Abudu mwennyini abyegaana gwekugambye gwe yagamba emmotoka yamugamba ne Abudu n'ozaala okaana kukeza n'okazaaliramu nze sobola kazaalamu sisobola ani yagamba nti nazaala mwoyo omwana abigamba ani Abudu ono yangamba nti yamugamba nti omuntu emotoka kyava ajagala nti buli omukazi watuula wano abaana banga makwini yatuddewo nakati osobola omukubirawo essimu nagamba zino vidiyo ng'ali ku Akika yali kuyani wagenda otunnyonnyole kati munaye mukulu wali kuyani n'akaana n'ebirawo ebiri wali nga batambula gundi nga ze olwo nga batutte mu nnyumba naye mbasaasidde ashi matugomanyiyo kati oba ono twaha kati nga nkola ki waliwo ebifaananyi bino birinoza ku eno nga ne kiyisa kizze kiyisa taata wa Faati nakyo bamanyi bafuna Abudu baamala Faati abeera ki abeera sezaala abeera muko uki kino kiyisa kati baabano kiriwa oyo Seekamuto noza agamba kanve ku ssenga ono ye Faati ono ye Seekamuto ono Swamadu muganda we oli gundi muganda we kati kiyisa kikyo kijja kikyo nyeba naye iye motoka yali yange eno Land Cruiser terano eyo Nissan yoyo
mwamala family eweddeyo wano loving family kano ogenda kampa nyabuku waabwe nambulina bano baana bazze wa mukoddomi katonda yaze wa mukoddomi babyogera batya ono yaze wa sezaalawe bano ngaze wa muko natwa kwa sezaalawe naye yasooka kubeera muko ono yisa si yakugwamu mufumbo obwo si yali manyi n'omulungi nnyo ate bamanyi na bulungi abamuko ate muko mulungi gafene mweno ogimanyi abantu bonna bali ku side yemu bano bonna bamaama omu kati genda tandikira olutwe ejja badde nakyoyagala okubuzaamuko sijja kubuuza ebisinga babirinde mu party 2 ya sheno kubanga like gyekoma gyeyongedde maaso egenda kwongera okunyuma ndaba ne Isa musajja mukulu uno mwali mu video n'ebira byonna ojja tuba ne wo babeera tumanye twagala kumanya mwasinkanye ne matovu kyabaawo mwasinkanye nte munnasinkana matovu takwata budde ate nze ndi mukwasi wa budde nye tujja sisinkana anabyagala okumbulira ng'omuntu myaka 2 nkyaganye waliyo party bieno show ne movie ejja okyaliko tuna director Tamale abalabi balindirire ndowooza party B era abaagala okuzanya movie audition tugenda kubanga tubayita bane ebyokunyumyako bingi abantu bamwe aromatic banange nagenda omwami namulaba twayogera ne musa miliyoni 2 okola movie byonna mujja kubitegeera mu party 2 ora ngo gizanya ne mama tovana jane bazanyamu obana abagadde by the way nsasula abdu obosobodo okuzanyira party kwa nagamba te nkyano nyo omusajja asobola okuzanyira party eyo anabudu akubuze era eyo mwajja biboka robo wajja kisobola robo Ahmed ne bali na momo kwa bati mungi yasobola party eyo kayokane yambuze mugamba pa miliyoni 2 nengera kwa Maria mundagende mugamba musabe meka ebe namugenda bimanya loza tulekere aba audience eno tulekere abantu bane bibozo mu mbozi je mulideko olwaleero mutubulire mu boli awo fati mulowooza ayagala ki kubanga ne Maya alinzo banga asoberwa oba ulo mayinza okubanga asoberwa akawala kali kato katwala omusajja wakesonywa wakaleka ne akyasigala nga alumba wa family toveyo mbo mukoleka ataka eriawo wa family yo mwana wa mwannyoko omuntu yandibuze omwana ono akyafaaki ayagala kyokali naye yandibadde alina answer ye matovu ate yeegaana buli lucha oli yeegaana takkirizangako faati n'omusala n'omukolaki tamukkirizangako mu bulamu bwe naye byonna ojja nno kumukkiriza nabagamba mmwe nali mooti yammwe nze nga kati mulina okweyagala nze nga kati mulina okwekyawa byonna mujja kubanga mubeera mu paati yaffe ey'okubiri bingi byesitayogeddeeko naye nga Fatuma nga bwenkyogedde olunaku lugenda ku kyonoonye okuba amavi ali togenda kwegayirira nze nzekka mwenna nga ye mwali mugenda kwetondera ensendo kamwagale kamugaane ne bwendi banfudde Saidat kano ke kasembayo ID yerwa nabadde nzide nayo eri mu baaga ya Saidat mukwate miliyoni 4 muzimpe ne bwendi banfudde obukadde bunambwagala bwaki wabawola lwansonga ki na ID eno mu bukwate mu bumpe engeri wafa ntoli musiraamu paze ngenda kutwala erusaze nkuziike kuteeka akasalaba njagenda mulimu nfune yakafo nzikawo Saidat kuteeka akasalaba ne wemba nfudde wabuuzanga nti eri abanja omusiraamu eri abanja nga tetunaziikibwa bagwe yafa abanja eri ebbanja lyange ntadde mugundi mukime anti bagamba bafuna omuko omugagga mufune ID mukime ID yammwe mumpe njira agendo gira njagiteekamu ID yo mumpe sente zange neono batozimpadde muziwanga abaana bange oba abazzukulu bange mugenda kumpa sente zange tujja zoogerako mu party 2 kale sigenda kunange sina byengattako bisengaawo njagala ebisinga mu bifune mu party eriddako egenda okuddako kubanga ate kyeka mayi byasirikiddaawo bingi byensirikidde bingi bana mutuma baladde mweneebaza nnyo ndi muntu mulungi gye muli nange njala kumanya biki ebyaddakaawo biki oba oliawo omwana ono aliyogera ki kyenyini kyayagala yamanyi ne mulindire ekitundu ekyokubiri nsigadde ndi Maisha Queen Mother mabi w'abalungi abantu mwenna abanjagala mwebadde kunjagala atana ku subscribinga please subscribe obeerenga olaba ate ebisingawo mbagambye tugenda kola movie into this story were bulungi mbagala nnyo